Aduumira poliisi mu Kampala Abbas Byakabagamba ategeezezza nga bw'abatagenda kukkiriza abawagizi b'abeesimbyewo kutaliza amakubo ng'abantu baabwe bagenda okwewandiisa. Poliisi egamba nti abawagizi bakkirizibwa mu bifo byokka ebyasabiddwa abagenda okwewandiisa okusisinkana abantu baabwe. Nga twagala tulabe nti abeesimbyewo batuuke mu budde ate basobole kutuukiriza nga bwe bisaanidde. Mu ngeri y'emu poliisi etaddewo amateeka abavuzi b'ebidduka ge bagenda okugoberera nga bagenda e Namboole n'abo abakozesa oluguudo lw'Ejjinja. Tetujja kukkiriza emmoloka zonna eziyingira mu highway nga ziviira ddala mu makubo agali makati wa Spear Motors oba IOV okutuukira ddala ku kitundu ekya Bweyogerere. Ezo junctions zonna ezireeta emmoloka nga ziyingira munda tetujja zikiriza. Nomani Musinga ng'ono ye muduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala ategeezezza nti mu nteekateeka eno emmotoka ebinene tebiriimu. Fuel tankers oba emmotoka ezeetika amafuta. Ezo zonna emmotoka tugenda kusalirawo sayidi y'Ebusega ng'enegayaaza ebitundu ebyo zokka ziconnectinga ne ku Jinja Highway. Musinga yongerako okuggyako abagenda okwewandiisa abantu baabwe tewali muntu mulala agenda kukkirizibwa kutuuka Namboole. Kewadde bakozese abo banagenda nga balina emirimu gye basaanidde kukola. Poliisi era eganya abantu abapaakinga ku makubo ku luguudo oludda e Namboole okwewala omugattibwe gw'ebidduka.